tugatta bajjajjaffe bali oluvannyuma lw'ekiseera ng'abatuuze b'Ettuyanye mu disitulikiti wa Kiso beekubira enduulu mu b'obuyinza olw'okugoba ku ttaka, poliisi eyimiriza enteekateeka zonna ezigoba abantu ku ttaka lino. Mu lukiiko olutudde ku ttaka lyennyini eririko enkaayana, Ssebuliba alumiriza mukulu we Kafeero okukolaganira wamu n'aba LC ne baguza bakayungiriza ettaka lino olwo ne boonoona emmere ye gye yali yalima ku ttaka lino. Payasi atandika okumenya ebitooke n'amugamba nedda leka ogwo omulimu gwanca ne obudde obujja okuddiirako obulala gwe topapa kintu kituli mu ngalo kati olunaku olwo nabo ne bajja neera ne bajja balina ebyambe balina ebinankana simanyi ebiso ebipangazi biserashazi. Oluvannyuma lw'okufa kw'omwana wange nassibwa eyafanga nga 2/6/22. Ssentebe w'ekitundu kino asomye ekiraamo ky'omugenzi mukyala wa Kafeero nga kino kiraze nti ettaka lino lyali lyakugabanibwa wakati wa Ssebuliba n'abaana be abawala nga kino kisanyudde nnyo muzeeyi Ssebuliba. N'ategeeza nti talina buzibu kugabira ku muto we mu lujjudde wabula ng'ekitundu kye yatunze yakikoze mu butuufu. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Wakiso, Kituuma Lusoke, yayimirizza enteekateeka eno oluvannyuma lw'okukizuula nti ettaka likayanirwa abooluganda ababiri okuli Boniface Kafeero ne Ssebuliba likyaliko ebibuuzo. Kati nga mu nsonga zino njagala ntegeere bwe ba wabaddengawo enkaayana mutuuseewa nazo ziri mu kooti ziri mu baakika ziriwa ojja wennyonnyoleko kikyosobola okundaga ekiraga nti wooli awo wawo oyina ddaame oyina ebiwandiiko kati nga for example ow'ekibanja manyito oba toyina kyafu. Kituuma ayimirizza obutabaawo kikolebwa ku ttaka lino n'abasuubiza okubaleetera Minisita Nantaba abaluŋŋamye.